Shiba Kalungi yayina likodi yo ku cricket oval. Okay. Owokubiri abeera Reigi. Owokusatu mu numbers abeera Winnie Nwaji. Okay. Kati abasigadde ne babeera average. Babeera mu average. Wakati awaze. Na yino babaawo ayina likodi eya stage kyasinze okuba ennungi era oyo mwogedde ku Mr. Spice Diana. Wagweddalu oyo wakubiri. Asooka bamuyita acidic vocals owokubiri Spice Diana. Ezo stage zikyasinze okuweereza ezafaayo. Abe kyogamba nti stage acidic oba ukyogera kubagwa mutegesi gwali omutegesi onkyazanga nababa kitange nga akoze ensobi omwogerangako mu butuufu bwako kifula omuntu obukugu bwe stage kyasinze okubeera expensive n'okubeera ennungi ya acidic vocals bagita acidic vocals eyokubiri bagita Spice Diana. Nenze badde nkulembeza acidic njagenda nyongero byetanya tubeere nga tutambulira side zaawo naye nga n'abalala bonna babaddewo nabo tebakoze bubi. Okay, tugende njagala tutemeteme sheno tugitemeteme kanyama ku kanyama. Tutandikire ku sound kuba wabadde buli kimu wakirabye ne stage kakade kisoka yeshiboyo kyabadde kye kimujja Kalungi yatebunyisiza oba tutandikenga kumulinda nga afunye lubuto okulaba ku shonga ayimba kubanga Shiba Kalungi yanewunyisiza n'engambo basiddi oba siyeje bangambi yakoze practice emyezi 3. Shiba Kalungi yewunyisiza abantu yayimbye ngali perfect. Yayimbye bulungi nnyo kuyimba kwe yakyusiza kyekiri omuzungu kyagamba nti practice makes perfect. Kyasuse yayimbye bulungi nnyo perfect mu kuyimba Shiba Kalungi namwadde 85%. Kinana mutano ku buli 15 zino nozireka yimba performance nga boluulira nga taflatinga ba backups babadde balungi nnyo. Ba backups nabawadde 85%. Abakubi b'ebidongo babayita ba Mistral nabawadde 85%. Ogaba 85 wao mwoli kadi ninde gwonaawe ekikumi omufuna bulungi nkufuna kakati JJ event sound ye mu butuufu JJ ennaku zinera yaliko yatambula bulungi bolaba sound yabadde okay JJ sound nja kumuwa 80% kinana ku 10 sound stage yabadde ye stage engeri yabadde sound engeri yadavugamu nja kumuwa kinana yakoze bulungi webima tebyaswaziza tebya distortinze sound yade perfect. Kakati ningira ku stage wabadde ekintu ekitabadde professional ndo ku stage ene nga kyabadde kyabadde kyamuyimbi yadda kyagalanga ye Shiba Kalungi yalese obutalabo no bwa Christmas tree ebimuli naleta ebimuli nabitimba nabirabye ekyo omukyala w'olubuto obutala yebwagadde ate mukazi w'olubuto ya omukyala w'olubuto Shiba Kalungi twamusonyiye olwekyo yayeweza obutala n'atimbako ebintu bye decoration eneebera ku mbaga ndozaate yagala kifuula omanyi Shiba yagala nnyo bali hana ba Beyonce ba Jay-Z kati stage endabika ya stage nagiwadde 75%. Onfuna bulungi awo nawonna ne babeera muyizi abayita buyisi kituufu ofuna bulungi kakati ba MC ababadde ku stage nalabye kuba nabana ba after 5 MC Cuts Douglas Wanga waliwo n'omukyala n'omwana muwala wa Queen BS mwana muwala ne Douglas Wanga ba MC bonna ngo 35%. Temwabadde balungi 35 temwabadde babi mwabadde awo wakati kati awo waliwo omulala yafudde eddoboozi nasigala ku stage ng'ayogera ba MC mwakulembedde okuva emabega oga nti babuzeemukko babuliddemu ddala ba MC nekirala manyi bw'obeera ku stage abantu babaze kudigida toyogera nnyo too much yogera nnyo n'otamaate ba MC temwampomedde abitekisi Douglas Wanga oli mukugu ekimala ne Cuts experience ogirina mwabuzeemu tebawoomye kyekigambo kituufu temwawoomye temwabadde organized ba MC temwampomedde naye musobola okukyusaamu seconds ntono nnyo kamala okulaba interface yetweyongere